balekawo akanyomero ka democracy ng'abalonzi tebagenda okulonda agenda okubakwatira omumuli awo mba nja kuvuganya naye engeri gyekiri nti democracy ng'akanyomero tekaliiwo mbadde ndowooza nti NUP ng'ekibiina kyonga kyebagamba balwanyisa dictator. Yes, kyali kakiri bwe kiti mu NUP tebakola dictatorship bakola paternalism. Paternalism konsekinya ne democracy. Democracy omuntu yenna nga mutuuze Munnayuganda aba ayina authority aba ayina contribution kwani agenda omukiyingira oba osindika kigaali oba oli wakeedi oba oli wakatale oba oli muvubi nti agenda okukwatira kaadi gwe kennyini amusalawo. Ne paternalism muba eba modi ya kutegeerera bantu abangi nti oyinza okusalawo naye nga bo si be bakoze eki si be basazeewo. Kati omuntu bw'aba ali mu kibiina nga byakoledde ekibiina ng'akimanyi nti amazima bimusobozesa okuba nga afuna kaadi. Kati walina okubawo democracy kuba n'abantu balaba n'amaaso gaabwe si basiru njogera. Kati omuntu abakwatire nti omuntu bw'aba nga abalonzi be bamulonze n'akola ensobi ate emidumo tebagenda gyolekeza kitebe nga kati bwe bali mu kugyolekeza ekitebe nti ekibiina kyatulondera abantu abavu wano emidumo gyolekera gwe directi akoze ensobi kasobeza. Manuel Moses Ssenyonga, aspiring Lord Mayor 2026. Londa Ssenyonga Moses